Abba Father, leero tweyongerayo mu misomo gyaffe nga twogera ku bulokole kiki, kitegeeza ki okulokoka. Mu musomo gwasembayo nasuubiza nti mweno lesson leero tugenda kutandika okwogera ku mutwe omukulu mweno albamu yaffe gye twogerako eyo okulokoka kiki oba obulokole kitegeeza ki. Nga leero njagala kutandika kwogera ku kyegenda okuyita mu Kristu oba kyetusobola okuyita obumu ne Kristu, obumu ne Yesu. Bw'osoma mu Bayibuli mu ndagaano empya mu bbaluwa za Pawulo ze yawandiika ne bbaluwa z'abalala ze baawandiika, tulaba waliwo ekigambo kye batera okukozesa oba ebigambo bye batera okukozesa. Pawulo yekka akikozesa emirundi nga 18 ne bali abalala nabo bakikozesa toto emirundi ndowooza nga 2. Kyekigambo mu Kristu, mu ye, wamu ne Kristu, bakikozesa emirundi mingi nga boogera ku mbeera yaffe mu bulokole. Kubanga kino kyekibuuzo kye tubadde tubuuza nti obulokole kitegeeza ki, nti omuntu bw'agamba nti mulokole ategeeza ki, era nga tugenda kulaba nti mu bintu ebingi ennyo bye tusobola okwogera ku kyekitegeeza okulokoka, eno ye number 1. Tewaliyo kirala kidescribinga, kinnyonnyola bulokole okusinga kino kye tugenda okutandika okwogerako, nti okulokoka kwe kubeera mu Kristu ne Kristu okubeera mu ggwe, nti era okulokoka kwe kubeera obumu ne Kristu, omuntu omu, omwoyo omu ng'oli bumu ne Kristu. Ekyo kyekitegeeza okugamba nti oli mulokole. Kakati ekyo tugenda kutwala obudde bwaffe, tugenda tutunulira ebyawandiikibwa biyitirivu nnyo, tulabe kiki abawandiika, abayigirizwa ba Yesu, abatume bwe baawandiikanga kiki kye baategeezanga bwe baali bannyonnyola okulokoka kiki eri kkanisa zaabwe n'abantu be baasomesanga. Naye nga sinaba nagenda leero ngenda kutandikira mu Yokaana 14 nga tulaba Yesu alina ekintu kyayogerako nga alinga alagula ekigenda okujja mu maaso bwe tugenda okuba naye, n'ayogera ku mwezi ennaku bwe zinaatuuka ze tunaayitibwa abalokole, kiki kye tunaabeera ekijja okutuyitisa abalokole. So Yokaana 14 olunyiriri olw'omukaaga, in fact olunyiriri olw'okutaano, Tomasi n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, tuyinza tutya okumanya ekkubo erigendayo? Yesu n'amuddamu nti, nze kkubo, nze mazima era nze bulamu. Tewali atuuka eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa nze mummanyi ne Kitange mwandimumanye, era okuva kati mumumanyi era mumulabye. Yesu wano, ntuba tusooke tudeekene mabega tutunuulire eno story yatandikirawa. Verse 1, Yesu n'agamba nti, Yokaana 14 essula esooka olunyiriri olusooka, Yesu n'agamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi era ŋŋenda okubategekera ekifo. Singa si bwe kiri sandibagambye bwe ntyo. Bwe ndimala okugenda ne mbategekera ekifo, ndikomawo ne mbatwala gye ndi, nammwe mubeere eyo nze gye mbeera, era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Yesu abagambye nti agenda wa Kitaawe, bamutunuulira bagamba eyo tetumanyiyo. In fact abagambye nti gye ndaga mumanyiyo n'ekkubo mulimanyi. Awo Tomasi wamugambira verse 5, Tomasi n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, tuyinza tutya okumanya ekkubo erigendayo ng'ate tetumanyiiyo?
verse 6 Yesu n'amuddamu nti nze kubo ekkubo erigenda gye ŋŋenda ye nze kubo nze mazima era nze bulamu tewali atuuka eri kitange wabula ng'ayita mu nze singa nze mummanyi ne kitange mwandimumanyi era okuva kati mumumanyi era mumulabye. Olunyiriro lw'omunaana Filipo n'amugamba nti mukama waffe tulage ku kitaawo kinaatumala. Yesu n'amuddamu nti kasookedde mbeera nammwe ebbanga lino lyonna tontegeeranga Filipo? Alabye ku nze ng'alabye ku kitange, alabye ku nze ng'alabye ku kitange, alabye ku nze ng'alabye ku kitange. Okulaba Yesu kwe kulaba kitaawe, kubanga Yesu ne kitaawe baali omuntu omu, baali bumu. Tugenda kiraba ekyo later, naye Yesu agamba nti alabye ku nze alabye ku kitange. Kakati tugenda kiraba nti naffe yatu upgradinga nti alabye ku ggwe, alabye ku Yesu, kubanga naawe ne Yesu muli omuntu omu. Ate lwaki ogamba nti tulage ku kitaawo? Tokkiriza nga nze ndi mu kitange era nga kitange ali mu nze. Ebigambo bye mbagamba mmwe sibyogera ku bwange. Kitange ali mu nze, ye yakola yennyini. Kajiddemu vaasi eyo. Tokkiriza nga nze ndi mu kitange era nga kitange ali mu nze. Nze ndi mu kitange era kitange ali mu nze. Yesu ali mu kitaawe, kitaawe ali mu ye. Ebigambo bye mbagamba mmwe sibyogera ku bwange. Kitange ali mu nze, yakola yennyini. Verse 11 munzikirize nti nze ndi mu kitange era ati ne kitange ali mu nze. Yesu wano abawa challenge nti kino ekintu mukikkirize, mukkirize nti nze ndi mu kitange era mukkirize nti kitange ali mu nze. Oba si ekyo munzikirize olw'ebikolwa byennyini byenkola. Mazima ddala mbagamba nti anzikiriza alikola byenkola era alikola n'ebisingawo, kubanga nze ŋŋenda eri kitange era buli kye munamusabanga mu linnya lyange n'akikolanga, kitange alyoke agulumizibwe mu mwana. Bwe munaasabanga ekintu mu linnya lyange n'akikolanga. Haleluya. Yesu wano njagala oyingireko ku bakakafaananyi ng'oli mu kifo ekyo nga naawe oli omu ku bayigirizwa ba Yesu. Owulire Yesu ng'ayogera ebigambo bino, wandiroozezza ki nga Yesu agamba nti Katonda Yakuwa ali munda mu ye, nti ne Yesu naye ali munda mu Yakuwa, nti era bw'olaba Yesu olabye Yakuwa, bw'otegeera Yesu otegedde Katonda omukulu Yakuwa, nti bw'oyogera ne Yesu oyogedde ne kitaawe Yakuwa, nti Yesu buli kyayogera Yakuwa ali munda mu ye yayogera. Yesu buli kyakola Yakuwa ali munda mu ye yakola. Kitegeera? Yesu ali kunnyonnyola nti enkolagana ne kitaawe bali omuntu omu. Yesu tamukopa bukopi, naye kitaawe munda mu ye byakola abikolera mu mubiri gwa Yesu, kubanga bali connected, kubanga bali united, kubanga bali omuntu omu. Era nga kuno kye kitegeeza okulokoka kwe kubeera omuntu omu, kwe kubeera connected, kwe kubeera united. Ye Yesu naawe okubeera nga muli omuntu omu, nga byoyogera Yesu munda mu ggwe yabyogera, nga byokola Yesu munda mu ggwe yabikola, nga byolowooza Yesu munda mu ggwe yalowooleza mu ggwe. Kino kye kitegeeza okulokoka. Yesu yatuwaako sample wano. Tweyongereyo mu Yokaana 17, just essuula 3 okuva we tuli. Yokaana 17 tugendeko mu lunyiriri lwa tutaleke mu lunyiriri lwa 17, essuula 17 n'olunyiriri 17. Yokaana 17:17. Batukuze mu mazima. Yesu wana atusabira batukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Nga bwe wantuma mu nsi nange bwe mbatuma mu nsi. Nze neewaayo gy'oli ku lwabwe, nabo bennyini balyoke beeweereyo ddala gy'oli.
sisabira banno bokka naye n'abo abanzikiriza olw'obubaka bwa bano. Wano Yesu ategeeza ki nti eno Saala Yesu gy'ali mu kusaba teyagisabira bayigirizwa abo abamuli mu maaso bokka, naye yagisabira n'abo bonna abajja okukkiriza mu maaso eyo, abajja okukkiriza nga bayitira mu buweereza bw'abayigirizwa be. Abo yenze naawe nti enjiri twagiwulira nga tuyitidde mu bigambo by'abayigirizwa ba Yesu abaamulabako ne batambula ensi yonna ne batabaala ensi yonna nga babuulira enjiri. Kakati Yesu naffe atusabira agamba sisabira bano bokka abo bamuli mu maaso naye n'abo abanzikiriza olw'obubaka bwa bano yeffe, bonna babeerenga bumu. Bonna babeerenga ki? Bumu. Kitange nga ggwe bw'oli mu nze nange bwe ndi mu ggwe, nabo babeerenga mu ffe, ensi eryoke ekkirize nga ggwe wantuma. Tuddemu zino vaasi nkulu twetaaga ozisoma mpolampola. Bonna babeerenga bumu. Kitange nga ggwe bw'oli mu nze nange bwe ndi mu ggwe, nabo babeerenga mu ffe, ensi eryoke ekkirize nga ggwe wantuma. Yesu asaba n'agamba nti ffenna tubeerenga bumu. Bumu naani? Ne Yesu ne kitaawe eyafuuka kitaffe, nti ffenna tubeere omu. N'agamba nga ggwe bw'oli mu nze. Eno Yesu bw'ati bw'ayagala tubeere, nga Katonda bw'ali mu ye naye bw'ali mu Katonda. Naffe kyo Yesu agamba kyatwagaliza, naffe Katonda abeere mu ffe, naffe tubeere mu Katonda. Yesu ali mu kubasabira bano abayigirizwa be nti bwe banalokoka bwe bati bwe bagenda okufuuka, nti Katonda agenda kubayingira munda nga bw'ali mu Yesu, ne Yesu naye agenda kubayingira munda, nabo bagenda kuyingira mu Katonda nga ne Yesu bw'ali mu Katonda. Simanyi oba ontegeera? Bonna babeerenga mu Kitange nga ggwe bw'oli mu nze nange bwe ndi mu ggwe, nabo babeerenga mu ffe, ensi eryoke ekkirize nga ggwe wantuma. Verse 22, era ekitiibwa kye wampa nkibawadde balyoke babeerenga bumu nga ffe bwe tuli obumu, nze mu bo. Ulira verse 23, nze mu bo naawe mu nze. Yesu mu ggwe ampuliriza, Yesu mu ggwe andaba, nze mu bo naawe Katonda mu Yesu mu nze, balyoke babeere ddala bumu, ensi etegeere nga ggwe wantuma era ng'obaagala nga bw'onjagala. Ekyo twakyogeddeko mu lesoni yasembiyo. Haleluya. Naye laba wano Yesu n'atugamba nze mu bo naawe. Simanyi oba olaba ekibalo kino ekiri wano, tugatte ekibalo kino tukirabe nti ekisooka kyennyini Katonda kitaffe ali munda mu Yesu. Okay? Then kakati Yesu najja ng'ajjudde Katonda, ajjudde kitaawe. Then Yesu n'ayingira mu ggwe, nze mu bo naawe mu nze. Yesu n'ayingira mu ggwe. Kati Yesu yasoose kujjula kitaawe. Then Yesu najja ng'ajjudde kitaawe n'ayingira mu ggwe. Ekitegeeza nti kati mu ggwe oli omu ne Yesu, oli omu ne kitaawe, afuuse kitaawo. Haleluya. Balyoke babeere ddala bumu, ensi etegeere nga ggwe wantuma era ng'obaagala nga bw'onjagala. Kitange be wampa njagala wendi, nabo we baba babeeranga balabe ekitiibwa kyange kye wampa wanjagala ng'ensi tennatondebwa. Itisi. So era wano Yesu atulaga nti alina enteekateeka enkolagana ne kitaawe, nti Yesu ali munda mu kitaawe ne kitaawe ali munda mu ye, nti buli walaba nga Yesu ng'atambula, gwe wali olaba Yesu omusajja omubiri gwa Yesu, naye munda mu ye nga Katonda mwali, nga munda mu ye mulimu Katonda, munda mu ye mulimu Yakuwa, nga Yesu ebigambo bye yagera si bibye byokka n'ebyo ebigambo bye Yakuwa, nga Yesu ebikolwa byakola si bibye yekka n'ebyo ebikola bya Yakuwa, nti Yakuwa yalinga munda mu Yesu nga ayogera ebigambo bye, akola ebintu bye, awonya abalwadde, azukiza abafu, asumulula abasibe, akola buli kimu, naye nga akikolera mu mubiri guno ogw'omwana we ayitibwa Yesu ng'amuli munda. Ekyo kifaananyi, eyo yali example ey'omulokole, kubanga omulokole alinga Yesu bw'ali, nti nga
kitaawe bwe yali munda mu Yesu, nga Yakowa bwe yali munda mu Yesu, nga Yakowa bwe yali obulamu bwa Yesu bwatambuliramu, naffe oyo yenna ayitibwa omulokole. Yesu ali munda mu ggwe, akuli munda muli. Yesu ye bulamu bwo. Byoyogera bye bigambo bya Yesu, byolowooza bye birowoozo bya Yesu, byokola bye bikolwa bya Yesu. Amafuta agakulimu ge mafuta ga Yesu, amagezi agakulimu ge magezi ga Yesu. Okwagala okungi kwotambuliramu kwe kwagala kwa Yesu. Yesu munda mu ggwe ye bulamu bwo. Ekyo kye kitegeeza okugamba nti oli mulokole. Omulokole kino kye kiyitibwa omulokole, kino kye kiyitibwa okulokoka. Okulokoka si kugenda mu ggulu, ekyo nakyogerako dda. Okugenda mu ggulu is just kibuga nga tonnatuuka mu kibuga kiri ekikulu kyogendamu. Kino kiyitamu buyisi, okitegeera. Okulokoka ye Yesu okuyingira munda mu ggwe n'afuuka obulamu bwo. Ye Yesu okuyingira mu ggwe n'afuuka byolowooza, byoyogera, byokola, embalayo, okwagala kwo, amagezi go, obutuukirivu bwo, obutukuvu bwo. Ekyo kye kitegeeza okuba omulokole. Okulokoka kwe kubeera munda mu Yesu. Okulokoka kwe kuyingira mu Yesu. Okulokoka kwe kubeera obumu ne Yesu. Yesu akikusabira. Olowooza Katonda yaddamu essaala ya Yesu? Of course, kuba Katonda tasobola butaddamu essaala ya Yesu. Yesu yakusabira ggwe, ondaba gwampuliriza. Yesu yakusabira nti olunaku lujja kutuuka ayingire munda mu ggwe, naawe yingire munda mu ye, mubeere bumu. Ate nti Yesu ku lunaku lw'anaayingira munda mu ggwe tajja kujja yekka, naye ajja kujja ng'ajjuziddwa, nga ajjudde kitaawe, nga Yakowa ali munda mu ye, ajje ng'ali full package, ajje ng'ajjudde, ajje ng'alimu buli kimu ekiyitibwa Katonda. Awo Yesu ajje ayingire munda mu ggwe afuuke obulamu bwo. Omulokole kye ye muntu alina Yesu munda mu ye, ye muntu alina Katonda munda mu ye nga bwe bulamu bwe. Kino ngenda kukiddamu, nkiddemu, buli ssomo nja kukiddamu paka bakinayingira, kubanga bino ebintu bipya nnyo. Abantu abasinga abayitibwa abalokole tetubiwulirangako bino, tetubiwulirangako, tetubitegeeranga. Naye ng'ate eno y'enjiri entuufu, eno y'enjiri yennyini, Kristo munda mu ffe, kye kitegeeza okulokoka. Kyova olaba neetaaga okukiddamu emirundi egiwera, njite mu byawandiikibwa eby'enjawulo, so that okiraba nti mu Bayibuli mwekiri kiddibwamu emirundi nti kuno kwe kulokoka. Okulokoka si kugenda mu ggulu, okulokoka si kweyisa bulungi, okulokoka si kugondera amateeka ga Katonda, okulokoka si kuyamba abeetaaga okubayamba, si kuwonya abalwadde, si kubuulira njiri. Ebyo byonna birungi naye si kwe kulokoka. Okulokoka si kugenda mu kyaki buli Sande, okulokoka si kugenda mu kyaki buli lunaku, okulokoka si kusaba, si kusiiba, si kusoma Bayibuli. Ebyo byonna birungi naye si kwe kulokoka. Okulokoka si kwe kuleeta ekimu eky'ekkumi, oba okusiga ensigo, oba okuweereza Katonda, oba okugondera omusajja wa Katonda, oba okugondera omukazi wa Katonda. Ebyo byonna birungi naye si kwe kulokoka. Okulokoka kye ki? Ye Kristo okuyingira mu ggwe n'afuuka obulamu bwo. Ate Kristo si kuyingira yekka, naye Kristo okujja ng'ajjuziddwa kitaawe, n'ojjuzibwa ggwe, n'ojjuzibwa Katonda mwene, n'ojjuzibwa mwana we mwene, n'ojjuzibwa Mwoyo Omutukuvu mwene. Ekyo kye kitibwa okulokoka. Okulokoka kwe kujjulibwa Katonda. Okulokoka kwe obulamu bwo, Yesu okufuuka obulamu bwo, okufuuka amagezi go, okufuuka entegeera yo, okufuuka obulamu bwennyini bw'otambuliramu. Simanyi oba muntegeera. Tugendeko mu Befeso ekisooka. Abefeso ekisooka, kubanga kino ekintu ekya kubeera mu Kristo ne Kristo okubeera mu ffe kikwewunyisa nti kijjudde mu Bayibuli naye tetukyetegerezanga. Ngenda kusomera okuva ku lunyiriri olwokusatu paka ku lunyiriri olw'14. Ogenda kwewunya nnyo kubanga tugenda kuba tunoonya ebigambo bino mu Kristo.
naye agenda kwewunya nnyo okulaba nga kumpi buli lunyiriri agenda gamba mu Kristo, kino kye tuli mu Kristo, kino kye twafuuka mu Kristo, kino kye twaleeterebwamu mu Kristo, kino Katonda kye yakola mu Kristo. Bw'oba nga tokyetegerezanga kikwewunyisa nnyo olwosooka okukira ogamba bulijjo kino ekitumo kiri mu Bayibuli. Abefeso ssuula esooka tutandika okusoma nga tunoonya ekigambo kino mu Kristo, olabe ekyenjogerako nti kino kye kitegeeza okulokoka. Atugamba bw'ati, tusookere ku lunyiriri olusooka. Nze Pawulo, omutume wa Kristo Yesu, nga Katonda bwe yayagala, mpandiikira abantu ba Katonda abali mu Efeso era abeesigwa mu Kristo Yesu. Abaki? Abeesigwa bwa mu Kristo Yesu. Eyo yesoose. Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo babakwatirwe mu ekisa era babawe emirembe. Verse 3. Katwebaze Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuweera mu Kristo, eyakola ki? Eyatuweera mu Kristo buli mukisa oguva mu ggulu ogugasa omwoyo. Awo eyo verse eyokusatu katabo kalamba, ezo messages nga 10 ezo messages nga 10 ako katabo kalamba nti Katonda yatuweera mu Kristo buli mukisa oguva mu ggulu. Kiddemu ekyo. Katonda yatuweera mu Kristo buli mukisa oguva mu ggulu. Ekyo kitegeeza ki? Nti Katonda yatuwa buli mukisa oguli mu ggulu, mu Kristo yagutuwa. Kanchogerewe nti tewaliyo mukisa mu ggulu gw'otalina, tewaliyo mukisa Katonda gw'alina gw'atannabakuwa. Buli mukisa Katonda gw'alina yagukuwa mu Kristo. Bameka kuffe abali mu kunoonya emikisa, abasaba emikisa, Musumba nsabira, Musumba mpa omukisa, Mukama nyamba, Mukama mpa omukisa. God bless you, Pastor bless me. Katonda yakuwa buli mukisa okuva mu ggulu mu Kristo. Awo n'agambye nti waliwo akatabaawo naye tusooke tulekewo, agambye kugasa omwoyo. Verse 4. Katonda ng'ayita mu Kristo, ogwo mulundi gwakumeka nga tuli mu Kristo, si gwakuna? Ng'ayita mu Kristo yali yamala dda okutulonda nga n'ensi tennatondebwa, ng'ayisewa mu Kristo tube batukuvu era abataliiko kamogo mu maaso ge olw'okutwagala. Verse 5. Yatufuula baana be ng'ayita mu Yesu Kristo, ogwo mulundi gwakumeka? Gwakutaano. nga bwe yateesa mu kusiima kwe. Verse 6. Tulyoke tumutendereze olw'ekirabo kye eky'ekitiibwa kye yatuweera mu mwana we omwagalwa. Omulundi gwa 6, mwana we mu Kristo omwagalwa. Verse 7. Olw'okufa kwa Kristo tununulibwa ne tusonyibwa ebibi byaffe olw'ekisa kya Katonda ekingi ennyo kye yatukwatirwa. Katonda mu magezi ge ne mu kutegeera kwe yatumanyisa ekyama ekyokwagala kwe kye yali yategeka edda okutuukiriza mu Kristo. Entegeka ye gy'alituukiriza ng'ekiseera kyayo kituuse, kwe kugatta awamu mu Kristo ebitonde byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, Kristo abe omutwe gwabyo. Mu Kristo mwe twalonderwa ne twawulibwa okuba abantu ba Katonda, kubanga eyo yali entegeka ya Katonda akola byonna nga bw'asiima, ffe abaasooka okuba n'essuubi mu Kristo tulyoke tutendereze ekitiibwa kya Katonda. Era mu Kristo nammwe mwawulira ebigambo eby'amazima, ge mawulire amalungi, enjiri ag'okulokolebwa kwammwe. Mwakkiriza Kristo era ekiraga nti muli babe. Katonda yabassaako akabonero ng'abawa Mwoyo mutuukirivu gwe yasuubiza. Mwoyo mutuukirivu oyo ye atukakasa nti Katonda bw'alimala okununula abantu be tulifuna ebyo Katonda
bye yatusuubiza tutendereze ekitiibwa kye. Haleluya. Katonda verse 17. Nembasabira Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawe omwoyo omutuukirivu, abageziwaze era abamanyise Katonda mumutegeere. Nsaba emyoyo gyammwe gyeyongera amagezi mumanye ebyo Katonda bye yabasuubiza bwe mwayitibwa, era mumanye n'obugagga obungi abantu be bwe bafuna, era nsaba mumanye amaanyi ge amasukirivu agakolera mu ffe. Amaanyi ago geego gennyini agazuukiza Kristo ne gamutuuza mu ggulu ng'aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo. N'afuga abafuzi n'ab'obuyinza n'ab'amaanyi n'abakungu bonna, si mu bulamu buno bwokka naye ne n'obwo obugenda okujja. Katonda yasse ebintu byonna mu buyinza bwa Kristo, n'amufuula omukulembeze ow'oku ntikko ow'ekibiina ky'abamukkiriza. Ekibiina ekyo gwe mubiri gwa Kristo ogumufuula atuukiridde, ye yennyini atuukiriza byonna wonna. Haleluya. Tugende ne mu ssuula ey'okubiri tusome okuva ku 5. Atugamba bw'ati, verse 4, tutandike mu verse 4. Kyokka Katonda ow'ekisa ekingi era atwagala ennyo, bwe twali nga tufiiridde mu bujeemu bwaffe, yatuzuukiza wamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Nga tuli mu Kristo Yesu, Katonda yatuzuukiza wamu naye era n'atutuuza wamu ne Kristo oyo mu ggulu. Yakola ekyo alyoke alage mu mirembe ekigenda okujja obulungi bwe n'ekisa kye ekingi ennyo kye yatukwatirwa mu Kristo Yesu. Kye yatukwatirwa kubanga bwe mwakkiriza mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Okulokolebwa kwammwe tekwava ku mmwe, wabula kyali kirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa byammwe ebirungi, waleme kubaawo yeenyumiriza. Katonda ye yatutonda ne tuba nga bwe tuli, twatondebwa mu Kristo Yesu tukolenga ebikolwa ebirungi Katonda bye yatuteekerateekera okukolanga. Haleluya. Bannange, ebyawandiikibwa ebyo byonna ng'omaze okubiwulira, tolaba kyengezaako kunnyonnyola nti kino ekintu ekiyitibwa mu Kristo, ekigambo ekyo mu Kristo kwe kulokoka. Okulokoka kwe kubeera mu Kristo. N'agambye dda nti kino ekigambo mu Kristo kikozesebwa emirundi nga 2 mu ndagaano empya, okutandikira ku Pawulo ne weeyongerayo Petero, Yakobo, Yokaana. Emirundi nga 2 abawandiisi bonna bano batume ba Yesu nga basomesa ebibiina byabwe nga babasindikira ebbaluwa, bakozesanga ekigambo kino mu Kristo, mu ye, mu Kristo, mu ye, mu Kristo, mu ye, nga boogera ku kyekitegeeza okuba omulokole nti Kristo yayingira mu ggwe n'afuuka obulamu bwo. Kristo n'afuuka ekyo ky'oli. Ekyo kyekitegeeza okulokoka. Kaakati wano tukyali mu just mu ka introduction ku lubereberye, tutandika butandisi, naye tugenda kweyongerayo tugende nga tusonjola kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa, lunyiriri ku lunyiriri, tulusome tulutegeere bulungi. Ontegeera? Tugende mpola mpola tusome. We tunaamalirayo lesson zino ojja kuba nga otegedde kyekitegeeza okuba omulokole, nti Kristo munda mu ggwe kwe kulokoka, nti gwe munda mu Kristo kwe kulokoka, gwe okuziikibwa mu Kristo ne Kristo okubeera munda mu ggwe kwe kulokoka, Kristo okubanga ye bulamu bwo kwe kulokoka. Kakati wano alina kyayagedde wano kyakoonyeko naye sisobola nakitandikako kakati, saawa zino tetulina budde, naye nawe agambye nti ffe bujjuvu bwa Kristo. Simanyi oba okirabye vaasi esembyeyo mu Befeso essuula esooka olunyiriri olusembayo, alinawo wagambira nti ffe bujjuvu bwa Kristo mu nsi. Alina ebintu bingi byayogera ebizitowa naye tujja kubyogerako edda. Naye nga maliriza lesoni ya leero njagala kuddamu kugamba nti bwe walokoka, ekyakulokola si kugenda mu ggulu,
ekyo kyo kiri omuzungu kyayita guaranteed, kiri kushuwa oba oyagala oba toyagala bwoba wakkiriza Kristo ojja genda mu ggulu. Ekyo si kikulu. Ekikulu kati yeggulu okuyingira munda mu ggwe ye Kristo. Kristo teyajja kutwala butwazi mu ggulu ng'ofudde. Kristo yaleeta eggulu likuyingire. Ye Kristo yeggulu lyo. Era Kristo bwe yajja n'akuyingira ekyo ne kiggwa. Tetweraliikirira genda mu ggulu. Tulina Kristo munda mu ffe. Gy'ali naffe gye tuli, gy'alaga naffe gye tulaga, full stop. Okulokoka si kusaba mu church, si kuweereza Katonda, si kubeera muntu mulungi. Okulokoka ye Kristo okubeera mu ggwe n'alivinga n'atambuza obulamu bwe ng'ayitira mu ggwe. Okulokoka ye Kristo okukozesa omubiri gwo okutambuza obulamu bwe nga bw'ali mu mazima. Haleluya. N'olwekyo kankumawo olunaku olwaliro nenja kumawo tweyongere emisomo gyaffe gino egy'okulokoka kye ki nga tugenda mu maaso okutegeera ebyawandiikibwa. Oli wa mukisa, nange ndi wa mukisa. Bye bye.